Obuze olabika. Asibuze. Nyina omuntu akwagala ennyo. Era ye bwakutunuulira agamba gwe hero we. Balabika nno bagenda kugoba. Kankuba essimu. Kubanga Kyeko Mutaso ateeba. Oba mutabanyi wange we Canada. Leero kuba mwagala ddaliiko ate ebyemufu. Ono ye mwana muwala Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyendaso Kati nkozi wetudda bayitawo batajja singire nga nvuga mpola ne muyimirira. 14. 14 wa kyalo bakiyita batya? Oyisa bayita 14 oyisa obwalonga bubiri awo bubiri busatu. Tobumanyi linnya Bumanyi naye nkyabujjukira mukazi wattu naye nga buli oyita mmende n'oyisa walala nkoowe n'oyisa nkoowe n'oyisa wakalaga bulimu obwalo busatu. Kati kangire nga muvunya mpola nga namwe mujja. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyendaso Kati akakalala k'osanga obabuuze wa Aunt Suzan wewa. Bwe mba mu tawuni y'ekaali ngenda sanga akalala. Okkiriramu katini okkiriramu just katono nnyo ojja kusangawo akatawuni era akalala bulinga buduukaduuka butawuni bw'ekyalo. Neera ndaba okuva bwe nawese ndaba obuduukaduuka. Kati ndaba ate ekyo. Bwe wonootuuka nga tawuni era ojja kalaba nti katawuni kabanga kasenta ejja kubanga kasenta. Kali mu kobbize. Kasenta kaba kasenta. Waliwo n'omuyembe omunene. Kasenta ako kalimu omuyembe nga munene. I hope omuyembe. Okay. Kale, naye awo wonna wooli ne wobuuze wa Aunt Suzan, anybody, just don't worry, you can't get lost anymore. Ne bwandibadde otandikira eri ku boda n'obabuuza, they would still take you direct. So you're on a good road. You're safe. Wonna wooli, you're safe. Just keep going. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyendaso aibina ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise. Salamu alaikum. Salamu Eradde sebu. Bulungi sebu sibetana. Bulungi ozzeeko twebaze. Nzize kusiima muntu wano kati mbadde ekyebuuza wano bambuze. Sibuze. Kale nnyabo. Namwe mujeebale eradde bassebo. Siyomutano bassebo. Eradde bannyabo. Siyomutano bannyabo. Nga muli bweru. Byonna genyi baffe abalungi nsanyusa obbasanga nammwe muleka musanyusa okundaba. Bannange buli omu mubuuzaako mu ddiini ye ŋŋamba nti salaamu alaikum. Ate era mbagamba nti Mukama yeebazibwe. Bannange yaŋŋamba omukolo guno yaŋŋamba dress code Gomez. Yaŋŋamba dress code Gomez kyekale yagala ndabeko nga nyambadde Gomez. Naye nga mikwano we mutulabira olaba Shifa ebeera Baba TV ng'eyingiddewo. Program bagiyita weewuunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Era nga Shifa wabaawo engeri y'aka surprise. Era nga watera kubaawo essanyu n'obubaka obulungi n'ebigambo ebirungi n'omuntu eyakola ebirungi. So okujja kwaffe kuno ababbaba nga tunoonya ku mukyala ayitibwa Namwanje oba tubuze. Weewano bane mbadde nsaba mulabeko wabanga weewano. Omukyala waali
Omanyi okubula n'engwa ku mikolo gye sirina kubaako kirabika waali kajje mubuuzeeko muwe ku bigambo bye nange bantuma eri omuntu mba neesunga omulabako kuba Shifa akyalira omuntu nga yakola ebirungi naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibinde birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta olw'obukoyo butuuka omwanono nayiwawo mugwakikwate mupomeranze zo surprise ataka tezireta hatataka wabula nnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba asoma agenkuga nkutya nze sebanjika bwe baali basoma ku shakaziro nga gw'osoma nze hitila musoli fenna nga gw'oli ku nze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gwe gye kunzita kanneemu kanabiri mulenzi tweyanziza DJ thank you so much tweyanziza munange halo okay munange mami nsanyusa okulabako era dde mami ye sibyotya nno mami bulungi nyabo kale nawe gyebale munange nabadde awo nga babosi bange leero baŋŋamba nti nyina okuba wano olunaku olwaleero wano wenyini nga noonya ggwe kuba wendaba n'ekifaananyi nyina kikyo nze mwenyini igwe olabika obuze Namwanje mami yes n'endagiriro nyina wano ne ka Google Map kampesezza wano nti wano wenyini wano obuze olabika asibuze nyina omuntu akwagala ennyo era ye bwakutunuulira agamba gwe hero we era yandaba ku TV nga njogera muno mwenjogerera ennyo nga ngamba mutukyalira abazira abafa abakola ebirungi n'agana nange Shifa nnyinayo owange temumpulira oli munnange nga endagirire ndeeta wano mami gwani gw'osuubira oba atudde sayidi eno oba atudde sayidi eri oba ali eri mmanju mu ffumbiro oba ali mu nnyumba gwani gw'osuubira n'ogamba nti oyo yatumye Shifa Baba TV surprise your loved one bannange nga siina gwe nsuubira ani oyo nange munange mbuuza gwani yantisse ebirabo nantikka obubaka bwo naye mune bamanyi okungobya n'ebintu kati ne ŋŋamba bayinza okungoba nga mbyetisse kansooke ntuuke nkweyanjulire mbireete ng'otegedde gye biva balabika nno bagenda kukugoba kankuba essimu kubanga kyeka omutaso ateeba naye kankuba essimu era bambi nkusaba essimu eno omuntu agikwate tansaasira airtime omanyi bamanyi okunsaasira airtime mbadde nsaba agikwate halo bannange eyatumye Shifa yaani kubanga tebalinza mmuteeba akaseko ako kategeeza ki sitegeera nakutegeera eyakutumye bonna mbalaba wano abasobola okutuma oba mutabanyi wange we Canada nga yakutumye nga yeyantumye kati kyogamba ono lino eddoboozi owulidde lya mutabani sinnalitegeera bulungi naye nyinza okuteebereza ono mutabani wo we Canada ani ono
mulinzi atugambe ku mannya ge ani ono mukwano tateebi naye ekawakazinda okakubba bigezo kirabika mulamu wange Suzana bamuyita Suzan ayinza okuba nga yoyo kuba mu nsi muno ndooza yanjagala yekka ate gososoteba omuvuddemu alabika oli tanjagala ng'ono ono asingako okwo kuba kuteeba oba kubba bigezo ani ono leero kuba mwagala taliiko ate ebyemufu kati mubuulire gwani omanyi Suzan yekka mubanjagala gye bali banjagala naye asobola okunkolera surprise mulamu wange Suzan akiremeddeko anti eddoboozi yaliwulidde ate mukyuse kakati wamubbiddeko eddoboozi era genza okubuuza nga munnange ani ono kati oteebye nnyabo era nga mulamu lwaki oyagadde oteebye mukwano okay kati lwaki muwe ensonga zo mama Jimmy surprise eno nali wa kugikukolera mu October ennaku z'omwezi 5 omukyalo oyo ndudde nga njogera naye twatandika mu October naye omwana n'alwala Jimmy n'alwala ne bakuwa ekitanda kati twali tulina obiyimiriza shifo ojjukira nga nkugamba nti ali mulago ne tubiyimiriza ne tugamba katukyongereyo tulabe paka omwana lwe bali musiibula tuba tuli awo ne tumanya nti Desemba bamusiibudde kati nensigala nga nkiremeddeko naye nga nnoonya tukikoze tutya naye nga mu byonna nkikoze okwebaza Katonda nti yeebale kuzza omwana oyo omutima yatumenya omutima gwo yatunzikira ddala omutima twali tetumanyi nti anadda naye nga ne mu byonna nkikoze nti maama Jimmy oli mukyala mwesigwa dde n'abantu bangi nnyo mu myaka gye nnina naye oli mukyala gwempa 10 n'okikozesa nga bwe nkikuwadde n'enkuwa omutwalo n'ogukozesa nga bwe nkugambye tanjawulangako bwe ngula ekintu bwakyo okay katuddemu tumukubire simu ndaba ebuuseeko netiwaaka obirabye kubiwulira tonnabiraba okay muneegwe yadde ensonga mu mukolo guno halo wanje nyabo netiwaaka ebadde evuddeko okay oba nakomyewa sategedde nti evuddeko nga takwawula wadde 10 bwe twakomye awo amazima yes mbadde n'abantu naye mukyala mwesigwa nnyo kino kyenjogera bannaye sikyogera nti I'm putting other people down awo ninawo ne baganda bange nabo bankoledde ebirungi bonna weebali naye wanjawulo nze simanyi Katonda kiramumpaamu nti ali so faithful like so faithful with money atya nnyo simanyi oba atya nnyo Katonda bwe yakima oba kyekirabo kyalina naye nga maama Jimmy weebale nnyo weebalire ddala bikukolera byonna ndi mu mativu kikwakyo nina ebintu byenguze nina amataka ganjawulo nina omwami awamwita Jemba asobola okunjulira naye buli kimu omukyalo oyo ne bw'olimuwa obukadde bwenkana butya tigenda obugyeyo mu banka bukole kino bukole ekyo ne bwe mulamuza kino nti kyeki wa mazima mwesigwa Mukama amuwa omukisa
naye nga nkikoze nga nsinziira ku videos z'obadde z'olaga ku TV yo, ku television yo, n'olaga abantu nga baweereza abantu ssente ne babawa ebifaananyi ebitaliiyo, abantu babaweereza ssente ne babakolera ebitaliiyo. It's not the case for me. Mama Jimmy ndi musanyufu nnyo. Omukyalo oyo nsobola omusimbya mu Kampala olunaku lulamba nga anoonya materials njagala. Ne mugamba ekyo sikyagala, n'atambula mu industry yawa tanneekaanya, teyeekaanya. Bulungi n'omuzunza nadde eno n'abaana be bamanyi okuyomba. Waliwo awo bamanyi okunyombesaamu naye nga ye tanneekaanyiza. Mama Jimmy ku lwekyo Mukama akuwa omukisa. Atampa obulamu nja kukolera bonna binaaba nsobodde. Mukyala mulungi nnyo kyenyiza omwongerako. Mulungi nnyo Mukama akuwa omukisa. Tukuwulira? Mpozi n'ekirala mpozi nga nvudde ku ye nenzira ku bantu abalala. Is that okay? It's okay. Alright, ekirala bannange ngenda kwebaza abatuuze b'omu Kaalit Kitooke abansenza abannyaniriza kubanga siruddeeko nnyo naye ate nga nduddeko akabanga akatonotono. Neebaza abatuuze bonna neeba bange mwenna nemmala neebaza famire yange embeereddewo nnyo. Bambeereddewo mu mbeera zonna. Famire yange ey'obutiko, nina famire bbiri, nina famire ey'obutiko, nina famire ey'ennyonyi. Neebaza nnyo famire yange ey'ab'ennyonyi abantindikiddeko bavuddeko mambuga. Bonna we bali awo bakiikiridde abalala. Neebaza famire yange ey'obutiko, nina taata wange waali awo, waliwo basisita bange, waliwo babrother bange, mwenna mwebale kujja. Neebaza abaana baffe betuzaala ffe ng'ab'obutiko, kuba abaana baffe bakulu, mwenna mbeebaza. Nyongera okwebaza kaneebaze mikwano gyange. Waliwo abantu abali awo but they're just friends, like real good friends. Tebandabye tebategedde naye nga bw'obayita nti mujje bangu abambeererawo mu buli mbeera yonna. Thank you so much. Nenyongera okwebaza abantu benkola nabo. Nina ate era abantu benkolagana nabo mu bizinesi ez'enjawulo naye nga bagumiikiriza nnyo gye ndi. Bagenda kunsonyiwa okumenya amannya gaabwe naye omwami Bashir mpulira nga like you're so honest, oli naawe muntu mulungi. Omwami Isaac, n'omwami David Dahura, nenyongerako omwami Kiwanuka Joseph. Baani abo baami balungi nnyo, nkolaganye nabo mu bizinesi zange nnungi zitambula bulungi. Baami beesigwa. Nenyongera kanyongera okutumirako ku manager wange omu bw'ati, oyo ye manager bamuyita Namwanje Scovia. Mubuuza ali Namwanje Scovia ye manager wange. Mwebaza nnyo. She has really managed all my businesses and my everything so nicely, and I'm so grateful. Nenyongera okwebaza abantu mwenna tiimu Nakasongola mwe musinga, sister wange mwenna bannange mbatumidde nnyo baganda bange mwenna baganda bange nga sisosodde. I love you all. Bakyala bange abali awo mwenna mbatumidde nnyo nga sisosodde. Abaana bange Shifa, Hope Shifa, thank you for showing up, thank you for turning up. It has been a rough day, it has been a tough day. Enkuba ekwatidde gikwatidde, but you still made it. I'm so grateful. Thank you so much. Kati Zirayo ne Gomez sinagijjamu. Sinagijjamu kuba ndowooza ogijjamu ate ejja kunnema okwesiba. Ne ngamba kannumbe nga bwendi. It has been a tough day. Kati ababadde abalala banninda mumanyi nzijja ndabika ntuukidde ku ssimu era Hope Shifa babuulire. Just tell them. Ngenda bagambe byatutuuseeko. Babuulire. Yes. Banange byatutuuseeko nga bwe mbagambye nti tupulaninga. Katonda naye alina pulaani ze nga ne Sitaani alina pulaani ze. Ku last minute bakansolinze flight ya Suzan. Omuzira bu video bonna mbuyina wano. Ne tugakaaba ne tugamba owaayi.
Katonda tomugaana nteekateeka ze yaba asinga okumanya lwaki ate tetujja mumubuuza bibuuzo lwaki kyazze bwe kityo naye nga mu byonna akwebazizza nnyo ate n'abalala mwenna oli omukyala ali mu yero tumaze tuukaawo nga nfuluma emmotoka naŋŋamba anti Suzan ali wa Shifa kati bamanyi mmanyi okweka abantu mu mmotoka emabega eyo abadde 100% sure nti nkukwese mu mmotoka nange mugambye kimu omanyi tusooke tuyiga omugole waali obudde buyise ebyo tubiddeko naye ng'ekituufu bambi byebyo bwe bityo byamuweddeko yabadde ajja n'abaana bonna buli kimu nga kiwedde olunaku twalutegeka dda ne bakansolinga flight nga talina way out bwe kityo Katonda bwe yakireese naye nga byonna mu byonna nkuwuliddeko ebirungi bingi era akwagala nnyo era takuteekinga for granted tuleese obuntu butini si binene ne tusaba obisiime ate obeerengawo ng'okimanyi nti osiimibwa buli budde bwe wamuwa ku ssimu buli maanyi gwe wateekamu amagezi gwe wateekamu kansolingi gye wateekamu buli kimu takutwala nti wayina obbikola wabula akutwala nti nno byonna olina kye wamwongerako era olina ky'omukoledde kinene nnyo mu bulamu bwe tamanyi bw'ayinza kwebaza ye mukwano mbadde nsaba tuggyeko ebirabo byaffe ebyo sebo tusobole okukuta munnange batuyambeko wali tweyambeyambe tuggyeko ebintu ebyo ku mmotoka era byonna nga bwe bigenda ovaako byonna birabo byo si kyo bwe kiri nyabo so batuyambeko awo nga baleeta ebirabo mukwano mbadde nkusaba otusiibule tugende ate mu momenti y'ebirabo it's okay kiryoke sweet kuliko abantu abo banjawulo benjagala okusiima si baganda bange si musaayi gwange naye bantu benkwataganye nabaawo naye nga nabo bwe mbatuma ngoba kati nga mama Jimmy bw'abadde mu ddwaliro n'omugamba gundi genda onnyambeko ku kino bannange tebagaana nabo basitukira mukale nabo nsaba mukama abampeera omukisa mwami Jemba akutumiramu ak'ensusso bwama bwali simanyi oba bwali ani nga mwami Jemba mwami akutumiramu Jemba ak'ensusso mwami Jemba bamutumiddeko akensu okay mutumidde nnyo n'abasigadde bonna bagambire nti mbaagala kale mukwano ako ka Christmas package kaabwe akali mu bbaasa buli omu ka Christmas package baguleko ettooke baguleko n'akanyama kale mukwano yagendere bulungi kale sweet ndoza tukusiibule kale bange kale mukwano mama Jimmy asanyuse naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi ayibinde birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabusurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumonono mbadyawo naleta olwobutuka omwanono naye wawa
tweyanziza kwata muko bannange abalaba baba tv tegiba myekozo wabula kuba kusiima lwakuba tukuleetera mu sitayiro ate nabagamba nange munnange olumu kinnyizaamu buli wensiibulanga munkubira essimu nga shifa tuwa ebintu nga bye wagabidde omukyala ebintu bino sinza abigaba ebintu bino babintikka n'embigaba bembigabira baba bakikolerera gwe tunuulira entambulayo okyakumpanya ssente z'omuntu omuntu bw'akuwa obukadde 10 nti mugulira poloti lyako ebirijjo gyakuwadde gyegijjo katonda agimanyi ziri zaaki ezigenda okulengeza mu nsiko owulire nti gundi yakomyewo ogwe kava odduka odde eno ate nga zaweddewo dda omukwano ogusse trust ogisse trust bugagga okukwesiga kisobola okugaggawaza tunyumirwa ne tuseka naye ebigambo bino mu show wano tubeera tubyegamba era abamu ne mubifunamu ne mumpa akameseji nti shifa bino nabifunyemu kati mba nensaba tugende mu phase 2 ey'ebirabo phase 1 ewedde semakula leeta okay tusaba tufune ku mukyala ani Mr. Mulangira Jemba Mr. Mulangira Jemba balina we baalaze waali bakaba mutuyitireko nga tutaddeawo bwe tutyo mbadde nsaba nfune ku Mr. Kawenda Christopher naye alina gye yalaze ani amukwatira mami kati mami mbadde nsaba bamanye kyentuusizza kati ogula ebbaasa ku lwoli ku Rashifa antumye amanye kyentuusizza mwami Jemba naye azze kati sumulula tumanye kyentuusizza mami nga bw'obalamu awo tumanye kyentuusizza mwami Jemba mbadde nkusaba okkiriza akabaasa kano nga bakantisse naye nensaba antumye amanye kyentuusizza yesebo munaye mugambe neyanziza nnyo neyanzeege mukama wazze amuddizeewo kati osumulula asobola omumanya kyentuusizza mami okutte mmeka ku lwani emitwalo 10 ku lwa mwami Kawenda chairman kale Mr. Musoke Peter wantante naye taliiwo yesebo yes okay Miss Nakavuma Anet ntuusiza mmeka sebo emitwalo 10 ngifunye bulungi era gyentuuseeko webale nnyabo okwetikka bubaka bwange kale sebo ntuusiza mmeka sebo 8 era neyanziza nnyo wajjazeewo kale sebo Musoke Peter kale mbadde nsaba okay sinze neyanza nnyo anti Suzan neyanzeege webale nnyo webalire ddala ntuusiza mmeka sinabala kale alright Nalongo Mukasa wanje tusiza emitwalo 6 neyanza nnyo neyanzeege kale nnyabo okay Nalongo asumulula kansabe okubuuza ku Mr. Abe Senoga neyanziza nnyo nnyabo era obubaka butuuse nga butuukidde ddala era nsaba onneebaliza omukyalo oyo tyebale kutwagala nakukkiriza nti tuli banneyibabe abalungi otuusiza emitwalo 5 okay Mr. Abe Senoga Mr. Abe Senoga taliiwo
Ani agimukwatira? Manager yine basa. Okay, mchala owe kawanga. Mchala owe kawanga. Wali bade nsaba mnange mulabeko. Okay. Nsaba mulabeko. Mami ziri mbadde mmeka? Eyokubiri. Okay. Emitwalo 5. Kale. Kuramistani abe. Kale. Wanje. Mulimu emitwalo 5. Neyanziza nnyo nnyabo neyanzeege. Kale mukwano. Kati mami buno bubaka bwo. Kaba kakusoke kwatireko buno. Okwata obubaka bwo. Ate era amanyeeko kyentuusizza. Munansonyiwa olwa kino kyenkola naye kyantuukako lumu n'empaayo ebbaasa nga sigisumuludde ne tufuna confusion between the presenter, the gift receiver and the sender. Wanje? Emitwalo 55. Yes. Emitwalo 55 jijo. Bitono nnyo mami ku byokoze naye tukusaba munnange okkirize. Surprise ogirabye otya? Bannange simanyi na bwe nnyinza mwebaza kubanga mbadde sikisuubira nti asobola okinkolera naye wajje Mukama amuwe emikisa ayongere okufuna ssente. Siimye nnyo, siimidde ddala ebintu byonna byampadde. Mukama amuwe emikisa. Kubanga batono nnyo abajjukira omuntu kyakoze. Tukola ebintu bingi naye abasinga tebajjukira. Mbadde wa mukisa okuba nti mulamu wange mukoledde ebintu bingi n'abimanya era n'asiima. Kimpadde omutima nti we mbadde ngenda kusinzaawo olw'ensonga asiima. Nze mbadde mmanyi tasiima naye kati andaze nti akola ki? Asiima era byenkola abiraba. Era sinyiga sikola ki naye Mukama amuwomukisa oba naye akiraba kino nkola nnyo. Amina. Ye mwenyini gwe nsooka okutumira omwami wange omulungi ennyo anyanjudde ogwokubiri. Na bonna balamu bange beebaza okujja ku mukolo beebale kujja n'abo baavudde e Nakasongola nabo mbatumiddeko nnyo beebale kujja tulaba ati nzegendo ne batuuka matumidde naye baatuuse. Mukama abongere omukisa. N'abantu ab'ekitundu kino kaali kitooke baneiba bange bonna beebaza okumbeererawo mu buli kimu. Natuuka mu kitundu kino nga tebamanyi nga nange sibamanyi naye nafuuka muntu, nafuuka muzadde, nafuuka mwana, bonna banjagala. Tugamba neebaza Mukama nabo nga mbeebaza beebale kunjagala. Baneiba bange bonna kaali kitooke. Ne bw'oteekako bakaserinya wonna abatuuze banjagala neeyanziza neeyanzeege mwebale kunjagala. Okay mikwano tweyanziza nnyo naffe tweyanzeege webale muneekola bulungi ate muneesinga tewakola bulungi Shifa awo yandibadde Shifa talina awo kalimo naye nze buli bakola ebirungi ngamba that is my business day. Okay tweyanza nnyo mikwano tweyanzeege omulungi alaba Papa TV program yaffe ennungi ebeerawo buli lwa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana n'olwomukaaga emisana ziba ssaawa 10 abatulabira ku YouTube ate mumusinga continue subscribing oteekamu ekigambo weewunyise omwagalwawo surprise your loved one
loved one n'obeera ng'ate otulaba nga bulijjo mwewala abafere abeyita shifa oyita ku +25678210569 +25670256157 zaza ziri ku screen neneebaza bateekamu sente jeke gift hampers ku bimuli shifa byatera okugaba Bake for me crack cakes shifa zatera okugaba ate balina n'essomero erisomesa bakinga cakes ne cookies omwana aleme tuula waka mutwale ayige keeke ezo z'olaba zetugaba tubaagala nnyo mami tusanyusa okusisinkana kashwala surprise ekusanyudde omuntu buli wansanyuka oyo tuba tumugaseeko kubantu bafe abalungi betusiima abantu bali bakola wakuyamba nga bagamba buli gwoyamba tasiima naye ate mu sheeno abantu bazzeemu amaanyi ne bagamba ku kikumi b'oyamba at least omu babiri bajja kudda tweyanziza nnyo nammwe abagenyi baffe bonna abolunaku olwaleero n'olwekyo Abokukyaalo agamba nti bye. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuuli nnyo.